Essula ey'okutaano. Tonenyanga mukadde naye omubuuliriranga nga kitaawo, abavubuka nga abooluganda, abakazi abakadde nga nnyoko, abato nga bannyoko mu bulongoofu bwonna. Obawenga ekitiibwa bannamwandu ababa bannamwandu ddala. Ne nnamwandu yenna bw'aba n'abaana oba bazzukulu basookenga okuyiga okwegendereza eri ab'omu nnyumba zaabwe n'okusasula bakadde baabwe, kubanga ekyo kye kikkirizibwa mu maaso ga Katonda. Naye abeera nnamwandu ddala n'alekebwa yekka asuubira Katonda, n'anyiikiranga okusaba n'okwegayiriranga emisana n'ekiro. Naye oyo awoomerwa ebinyumu ng'afudde newaakubadde ng'akyali mulamu. Era n'ebyo balagire balemenga okubaako ekyokunenyezebwa. Naye omuntu yenna bw'atajjanjaba babe n'okusinga ab'omu nnyumba ye nga yeegaanye okukkiriza era nga ye mubi okusinga atakkiriza. Nnamwandu yenna tawandiikibwanga nga tannatuusa myaka 60, eyafumbirwa omusajja omu, asiimibwa mu bikolwa ebirungi, obanga yaleranga abaana, obanga yayanirizanga abagenyi, obanga yanaazanga abatukuvu ebigere, obanga yabeeranga abonaabona, obanga yagobereranga nnyo buli kikolwa ekirungi. Naye bannamwandu abakyali abato obagaanenga, kubanga bwe balika bawala eri Kristo nga baagala okufumbirwa, nga bazza omusango kubanga basuula okukkiriza kwabwe okw'olubereberye. Era ate bayiga okubeeranga abagayaavu nga batambulatambula okuuna amayumba, naye tebagayaala bugayaazi, era naye balina olugambo n'akajjanja nga boogera ebitasaana. Kyenva njagala abakyali abato bafumbirwenga, bazaalenga abaana, bafugenga ennyumba, balemenga okuwa omulabe ebbanga waayima okuvuma, kubanga waliwo kaakano abaakyuka okugoberera Setaani. Omukazi yenna akkiriza bw'abanga ne bannamwandu abayambenga, era ekkanisa eremenga okuzitowererwa, eryoke eyambenga bannamwandu ddala ddala. Abakadde abafuga obulungi basaanyizibwa okuweebwanga ekitiibwa emirundi 2 okusinga abafuba mu kigambo n'okuyigiriza, kubanga ekyawandiikibwa kyogera nti tosibanga muwagu wa nteewuula eŋŋaano, era nti akola emirimu asaanira empeera ye. Tokkirizanga kiroope ku mukadde awatali bajulirwa 2 oba 3. Aboonoona obanenyezanga mu maaso g'abantu bonna, era n'abalala balyoke batyenga. Nkukuutira mu maaso ga Katonda ne Kristo Yesu ne bamalayika abalonde, weekuumenga ebyo awatali kusaliriza, nga tokola kigambo olw'obuganzi. Toyanguyirizanga kussaako mikono ku muntu yenna, so tosanga kimu na bibi by'abantu abalala. Weekuume obeerenga mulongoofu. Tonywanga mazzi gokka, naye onywanga ne ku mwenge katono olw'olubuto lwo n'olw'okulwalalwala. Waliwo abantu ebibi byabwe biba mu lwatu nga bibakulembera okugenda mu musango, era n'abalala bibavaako nnyuma. Era bwe kityo n'ebikolwa ebirungi biba mu lwatu, ne bwe kitaba bwe kityo tebirirema kwolesebwa.